Kumiddeko njagala kuddamu kwebaza abannaffe abateekamu ssente Arapic Style Adhesive Platinum Wellness Spa Mr. Ojje, I know you're watching, big up on yourself. Kukuba ngambye gy'obadde obadde ne Ojje nanta mbadde nina ebintu bye nkola naye naŋŋamba nti akutadde atya antadde ebintu ebyo atera bikola kati ndeseyo sendi ne baati position yaffe yabadde luseke nyamnyamu Jackster wajja emmere nebalemerawo naye abaana bafumba oluwombo abaana bafumba so otegekerawo shoka ntuko that place nakolerawo awo wentera otuula oluusi balina ennyama nnungi bafumba ekimere kirungi bw'ofuna obudde oyitirawo kale njagala kwaniriza nagguddeyo akafo bwe katyo kulinda yewa linda omanyi ku agenda emanyiwo agenda kati kitchen eyo mama abaana yagikolamu eyagenda yagiguza linda waliwo agenda ne linda ina swimming pool ne gym linda country resort just era agenda eri wano linda yeddako kati kitchen mama abaana ekimere oyitirawo okuba yavudde yeno eri ayitirayo kati kale tugende mu maaso akola eri ku hardware gyali hardware world kati ne kali ka side hustle gwe tubadde na side hustle kale hano ngaye kati possible gati efumbiro yali tutte kati kiba kitegeeza nti yenna nnyini naye abakozi gye bali super fast. In my mind I was like she's the one cooking. No she's not. Naye mukyala we yankolako bulungi ennyumba ngambye eri waggulu eri kati ennyumba yaggwa next what call your house warming ate olwokuba nabagulako ebintu nayina okubayita kwa house warming tulina okumanya bampayo wadde akasawo ka seminti ak'obwereere twakukusizangamu obwobwereere si kituufu tekisoboka wali quality control eri wali tekisoboka Koko 2023 musically which has been nyimba tano era kuba 5 olw'obudde top 5 songs zoyinza oku celebrating for 2023 ninako omwana yalonze kyayiwenjaye it was a very nice song ninako oluyimba lwa Waikibenda Waikibenda Chani chachibosire oluyimba lwali lulungi lwakuba Uganda baagala bya kisiru oluyimba lwalimu message nnene nti buli omu ayagala kuyitawo oba okitegeera then nayinamu Jowiranda ayina ennyimba ayina lwakubyonekana akavubuka lusembyeyo baluyita X twafuna sente olwo luyimba nalwagadde then ninamu Alien Skin pate City ya Danger olwo luyimba City ya Danger lwali luyimba lwange nnyawo nga musajja wange tebanamukuba masasi bamuba masasi nendumyutinga nengamba nti ya Danger all access naye nga this year all access watuvudde ku maaso City ya Danger ani awo omulala waliwo omuntu ali mu playlist yange awo ku Spotify wano kamala omukebera manyi saagala bantu mbawe information manyi kati zino iPhone Spotify ejirako naye kati oli ayinza obbeera era Spotify byebiki Katonda yabakola abantu abo okitegeera Spotify Spotify oyina iPhone yawo njiraba osobola okugendako so ekitegeeza luno oluyimba lwa chairman lubadde lulungi Chayiwenjayi ali enono people have written him off this year nti ayinza obutasukka guno mwaka I don't know about that gwe bwolaba prospect yerieta do you think he will stand the test of time? I think he will. I think he will because azimbye character eyiye brand ye olaba ekintu Bobi Wine kye yakola nti Bobi Wine edda kati sawe nali ku magoba ga kye yazimba Bobi Wine wedda ayina abantu be yali yafuna nga abantu tebali bulungi they have struggles in life naye n'abalaga nti mu mbeera gy'olimu osobola okuba ow'akabi
okitegedde ng'ekirooto kye kyatunda si ky'abantu kuva eno wansi mu ghetto bajje eno mu bagagga ayagala abantu basigale mu ghetto bakyuse obulamu mu ghetto beyagalire mu ghetto yaabwe oba okitegera kye ŋŋamba yensonga wakyora nti yasobola okubeera nti afuna escalade n'asigala eka mwokya okitegeera ne bwe yagendanga mu bino ebifo nga Serena wa nti oba yagala nywerayo caayi eyo tebaamukubirangayo bifaananyi era ebifaananyi byo byabeeranga eno wansi nti ne bwe yafuna ssente okugula emagera azimbeyo ennyumba yandibadde aga nti sente nzifunye kaŋŋende ngule emunyonyo emakindye esseguku ntebe road byo byali already bikuze kati ekyabantu ne bamwagala nnyo because yali representation of them if they can be better oba okitegedde kati ne alien skin alina omuvubuka gwa representing ennaku zino and that is the tricky part yensonga wakyolaba waliwo obukuubagano there is rubbing of you know because he represents omuvubuka ali eyo ayagala okuba owakabi naye naye akulaga nti okuba owakabi tugenda sigala mu makindye yaffe kuba alien skin asobola okugula emmotoka empya naga nti aguze V8 okitegeera n'agivuga naye alina biri emmotoka ye byafuuyirafuuyira bikkala ebitategereka you know that lifestyle lifestyle eyo yaliwo waliwo yabadde assessinga Zex ne Alien nti Bobby Wine, when Bobby Wine got so busy people at first thought Zex would represent Bobby Wine naye Zex oba yayingiramu WhatsApp lungi nnyo n'ava ku identity ye moving out of that space okitegeera n'agenda ate mu kirala ekicorporate banavi yaabo ayina waatudde awo manyi tulina banavi yaabo okitegeera ne wajja wabaawo ffe okitegeera then ne wajja wabaawo mmwe Jackstar kati ne wabaawo tenaabanaku okitegedde kati abavubuka abasinga olunaku olwairo bali wano ffe we tuli you come from a modest family you can afford to eat and drink on a daily taata yali agula ebyokulya akola okitegedde kati Zex ate yajja wano we tuli ate alina kuba mugudwa we muli ate nze nasukka waawo anti nokugamba from behind okitegeera wali mugagga oli mwana planned kid siri planned kid ba planned kid bebanavyo naye nasobola okulya omugaati n'ebbata nga nkula so nina wendi wano ze zirire yazenya zembadde nkuwadde so kati alien skin ajja survivinga because of that music ayinza obutagenda nnyo naye the character yebrandinzeemu ayina abantu abamwekutteko abalowooza nti tusobola okuba nga alien skin kale mu dakiika emu artist of the year omuyimbi w'omwezi era alien ow'omwaka era nja kiwaye he has embodied everything kasooka twetooloolemu katono nnyo then we come back